President Robert Kyagulanyi Ssentamu okujja mu bufuzi abadde azokusaba Uganda abaali basembolera nga bali mu kufuluuta anti yabagamba mwebake kati Kyagulanyi abadde abazuukusa wabula agenza obbazuukusa ng'obusajja bwakola buli kimu kyekiriwo Museveni byakola olwaleero yabikola since 1960s 70s 80s 90s until 2000 plus social media weze nga you can come out and expose the system buli kyakola kyonna yali yakikola dda ne temwamanyanga ani mbega temwamanyanga mulimu gwa iso temwamanyanga mulimu gwa semwai temwamanyanga mulimu gwa eso temwamanyanga mulimu gwa inspector general of police temwamanyanga mulimu gwa Museveni ngeri kiji eliminatinga mu abantu ulwokutana nakola video nemba nnyonnyola ebifo Museveni munyattira abantu ne kyali abantu bano wammanga basatu kuliko omugenzi Fred Rejema kuliko Pirato yu Paul Kagame kuliko ne Salimu Sale nemba buli ebifo ebadde wano mu Kampala Central but unfortunately nafunye reply ne reference okuva mu Bannayuganda ba historical bamanyi information wallahi abasajja baakino omuganda batta omuganda nga location zikyaliwo ziri visible webattiranga abaganda ku kijja ky'abajulize Namugongo Ennamanve Kasokoso Mundeeba Kayanja Kakabaka Busega Kumitiana Lodi eyo na mpaka Luwero Semotoka Peka nga battanga abantu munnama nekyo si kyekikulu ekikulu kyekirwa ekikulu kyekino taina next asigaza delete mu kusigaza delete ayina okukozesa option emu eruwa kugula oba kutta era nga bagenda okugula weebali kubanga yabaavuwaza kati njala tubeere nnyo bagezi tutya ensi yonna badde ekyayogera ku kintu Kyagulanyi kye yakoze Nateete badde balina okunoonyaawo ekintu ekigenda okukola diversion kyekiriwa njagala naawe tuteeke wano amatu n'amaaso mpuliriza bulungi nnyo bwakedde ku makya ne bateekayo kifunction tebagenda kulonkinga nnyimba za Museveni eza campaign ewa Sudiiri ne bayita abayimbi abalimbako mu 1900 n'okutuuka wano mu 8 awo abayimbi abaliko komune bo tebabaddeyo abayimbi balimbako okuva emyaka egy'emikadde babaddeyo bonna kuba bonna baali baavaako abaliko saazi tebagenze kati bagenze sente bafunye obusente butonotono naye bwe balonkinze CD ya Nyando Esoferi teyavudde na ku stage bagironkingide tennavaawo nobody knows the song nobody knows the album tennava na mu kifo bagironkingidde ewa Sudiiri amukonko sure ne wa Sudiiri muwote ne mu kisaakaate teri agina ku simu ye nti agiwuliriza nkiddamu ennyimba za Museveni zebafulumizza mu bazironkinga album ne wa Sudiiri bagironkingidde tennavaawo yasigaddewo ate tenagigenda kulaga badde balina okukola ekintu kimu kyekino lwaki album teyavudde bagironkingidde ne baleeta diversion endala eya Kenzo mbu ne kitaawe lwaki Kenzo ne kitaawe kigenze vairo okusinga papasi eyabatutte mu nnyonnyo teekawo obwongo kamala okunywa ku mazzi lwaki album yabatutte mu nnyonnyo teyavudira mu ttenti lwabaddeawo naye ate ne baleeta akabadi ka diversion ne kagenda vairo okusinga album ekigendera kyabadde ki naye nkuteereddewo mbu taatawe nkuge mbu taatawe saagala tugende wala nnyo bw'owulira sitole za Kenzo tezaawukanako na za Pastor Bugembe bonna bava mu district ki bava mu district sitole zaabwe tezaawukanako zonna
za kiyayi eto tujja gendayo ngera bagamba ekigambo kimu kodi eryeji Mozei Chansi abalako film ya Jackie baita Drunkard Master mwalimu yo teacher coach wa Jackie ngo baita ngambani bamwitanga Chansi kati Mozei Chansi wanu wenjagala mbere careful you pay attention to details Mozei Chansi nyende soferiti ba habura tabasiro mutabani wa kale kinsete bezeze nsanga bisibe omulagi na kumbuza lwaki ati rungiro muziki leo musevina muise Chansi ebyange bana byo wano nze ngendo kujja kola video ngamazo kola ki ngamazo bakule research chikatero lero mumbi wachange Museveni Chansi kati ono ye Chansi oye Chansi yali coach wani oba yali teacher wa Jackie Chan yo Chansi apala video mu China mu mayo mita Chansi jinga muita Chansi mumula bulungi nnyo oye Chansi Mzee Chansi yali muzibu nnyo kati njagala osooka otunule wano kati oli none njawulerwa oli none njawulerwa oli none njawulerwa tunula nkudizeyo oyo uyo nyande Mzee Chansi uyo wala Mzee Chansi kankudizeyo noli afana mwagala ebyonone se kati one Mzee Chansi oyo mu China wala bulungi nnyo kati Mzee Chansi Drunkard Master yali coach wa Jackie Chan kati kankudizele ku nyando yenyini yenyini kati nyando yono wano wait a minute kati nyando yono wano omula Mzee Chansi yuyu Mzee Chansi kati wono yabadde ayimba ngenda kutaka tambi kano ngarapi ngo kasenti Mzee Chansi ulira nyongera okujukiza tuli mu 1925 saako 19 mugumu wetuli tuli mu 19 meka tuli mu 1925 ne 19 mugumu wetuli kati mutegedde Mzee Chansi nemberaze kati Mzee Chansi bamuyise ku launching album soka webuuze mbagambi album jibalonchize teyavudde wenyine mu kisakate wa solidity tenavao na katuweri kuba teliaji manyi mu Uganda bwamala okubyogera ebyo njagala ulize statement yemwe otuveewo mbajje ku diversion tugende ku bintu ebirala njagala waliwo ekintu ky'enjagala oteekemu ekinyisoga osirike wachingenda kugamba osirike one abafere bali mu state house omwo basobola okuleta buli dduri yonna bagiteeka ku mmeeza ne bagipromotinga ne babba Nyandwe jukira Mzee Chansi Museveni Windows ali mu 1925 1931 kati abafere basobola okulietinga story yonna ne bagiteeka ku mmeeza Nyandwe na savuwalinga n'ata sente kati nina ekindowozesa nti Nyandwe bamupanze ne bamugamba nti ono mvubuka mwana wani wa Chief Ali nga baagala kuba mu Nyandwe kasente kaggwanga lwaki nkugamba bwete okusinzira ku sources zange Nyandwe bapanze mupange okusinzira ku sources ko bano baagala bamafi baagala mubako sente lwaki njagala ulize statement eno bulungi with the honesty of Kenzo, because the money we gave him, he
used it. Kenzo is the son of a soldier, the son of Shefali. Did you tell him your father you were hiding it? I don't know, Mzee. He told me the son of Shefali. It's him who told him that he is the son of Chef Ali. Not Museveni to tell the public, but it's Kenzo himself told Nyandwe that he is the son of Chef Ali. What if mafias created that scenario in order to get money from Zay Chancy? How do you see it? Tobulidde public nti kitawo ye Chef Ali ngabo wangamba so singanze bwenjogedde kuba kyandibadde nti nze okusinzira bumanyi oyo mwana Kenzo mwana wa Chef Ali wabula public tewagibulidde ngabo wangamba njagala mubeere so critical, pay attention to details. Nze video neba dakika 3 nkwata bigambo video nayo njijuwa kati eno project ya diversion lwachi ba NRM bloggers ba YouTubers TV radio station izo nazijibukidde naye nyini ng'omuntu he didn't focus ku album yakoze. He had focused bamujjako ne interview ku kintu ekimanyikidde within a small period of hours. Gwe tosobola kubuukamu, tosobola kukozesa mutwe guno gati bana abantu bana kibavuka. Kankuddemu wano katono nnyo wokwate bigambo bibiri byokka. Muzeyi Chancy kenyini gaga tewamo tobulidde bantu nga wangamba nti Chef Ali tobulidde bantu nti Muzeyi Monti Chef Ali kitawo nga wangambye ulira. Because the money we gave him, he used it. Kenzo is the son of a soldier, the son of Chef Ali. Did you tell him your father you were hiding it? I don't know, Mzee. He told me. I don't know, Mzee. If they ask you, didn't you tell the public that Chef Ali is your father? Then himself he replied that. I don't know, Mzee. Kati gwalina obwongo butambula ng'era obukozesa. Tomanya nti balina kye baafumbye. I don't know, Mzee. Kankamale wa njagala oddemu paying attention ku dakiika zino. Njagala paying attention ku dakiika wetuvira ku video eno ojja kuba bivuddeko dda nti eno super diversion. Right now to focus nze ku struggle. Uliza zine dakiika otuveewo. Because the money we gave him, he used it. Kenzo is the son of a soldier, the son of Chef Ali. Did you tell him your father you were hiding it? I don't know. I don't know, Mzee. Nate ko musowa. He is the son of Chef Ali.